Abasuubuzi b'embaawo mu Kisenyi wano mu kibuga Kampala ge bakaaba ge bakomba oluvannyuma lwa nnabbambula w'omuliro okukwata ebibanda byabwe ne bisirika okukkakkana ng'embaawo za bukadde zitokomose. Omuliro guno gukutte mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero nga bukya ku ssaawa nga 10 ng'abasula okumpi n'ebibanda bino bagamba nti baawulidde kibwatuka kye balowooza nti kabadde kadomola ka petulooli. Babadde ssaawa 10 ez'ekiro ne batukubira nti ebibanda biyidde naye tutuuse okubuuliza ne batugamba baawulidde abasula wano nti ekintu kyabwatuse omulundi gumu kye basuubira okuba petulooli. Mukasa Godfrey omu ku bajiiriddwa ebibanda agamba nti abadde ne wooda z'abantu ezibalirirwamu obukadde 10 nga ne mu kibanda mubaddemu ensimbi z'omwana we gw'abadde yaakafunira ekifo mu ssomero ly'e Mengo mu siniya esooka. Ne wakusoopu wano nga nnyina wooda z'abantu zigenda mu miliyoni nga 7 zonna zajjiiriddemu kakati nga sirina kyakukola, sirina buyambi bwonna, abantu bonna abampa emirimu simanyi bannaaye n'omwana wuuno tuva ku ssomero okufuna admission ze naye sirina buyambi bwonna, ebintu byonna biyidde simanyi ne wentandikira. Tuva ku ssomero for admission ati Mengo tugenza otuuka no dadi ne bamugamba mbu ebintu babyokyeza. Nsaba gavumenti etuyambe kubanga tetugenda soma. Okunoonyereza ku kituufu ekyaviiriddeko omuliro guno kukyagenda mu maaso naye nga bo abasuubuzi bateebereza nti lwandibanga lwabadde lukwe lw'abagagga abaagala okweddiza ekifo kino ng'oluno balusonze mu Land Road eyabalabula edda nga bwe waliwo abagagga abaagala okutwalawo. Wabula ye ssentebe w'abasuubuzi b'embaawo mu Kisenyi Robert Musisi agamba nti emmaali eyasirikidde mu muliro guno ekunukkiriza mu buwumbi 5. Ono ayongeddeko nti mu biyidde mubaddemu embaawo ez'ebbeeyi, ebyuma ebiranda embaawo n'ebintu ebirala ng'era abasuubuzi bano bakubidde gavumenti omulanga ebadduukirire mu kaseera akazibu ke boolekedde olw'amabanja agabatunuulidde ssaako n'effiizi z'abaana aboolekedde okudda ku masomero. Omuliro tulabika nti baatwokeza bwokya kubanga wonna babadde bwokya babadde batwalawo era nga bagobawo bantu. Ate nga landooli waffe yatugamba nti yafuna abantu abaagala ekifo kino naye nga yeetatunda. Tulowooza nti kwe basinzidde batugyewo balabe nga anaabaguza. Tuubira nti baleka baagyokeza bwokya tegwabadde masannyalaze baatwokeza. Samari Kisaache ne Kiberu Siraje, KTV Amalindirire.